Badereva n'abavugira ku stage ya Kalulugazi mpaka Inatete mu Kampala bazibe mulugunya ku nsimbi zaabwe okuliibwa nga n'omwezi oguwedde. Ennaku z'omwezi 28 twakulaga eggulire nga baddukidde mu ofiisi y'abakulira Lubaga. Charles Ssentongo nga balumiza Rashid Kawawa ssentebe wa stage ya Lugazi Kawolo okubulankanya ssente zaabwe nga naye olukiiko lwetabyemu olwaleero. Emitwalo 2 agaita nengawo olukiiko lw'awaggulu kubebaza okutuula naffe okutulungamya. Edi Nsubuga ssentebe w'ekiseera atose kunnyonnyola ebituukiddwako nga mwezi ogumu bakuŋŋaanya obukadde 5 era n'abuteeka ku mmeeza ng'ekizzeewo okulonda akakiiko akaala kagenda okuddukanya ensimbi nga nawo kaakumala ebbanga eritali ggere. Ssentebe asumye amannya gabagenda okukulembera akakiiko ka ssente kyokka baddereeva oluwuliddeko erinnya Rashid Kawawa ne babuuka enswa era bano batandise okwesikasika ebitogi nga kabuze katenka luzinoonya obukongovule nga nabo balabiddwako nga beesongamu engalo kumpi kubula kwagala kwetungula mu maaso. Mu kavungano kano empale ya ssentebe Kawawa bagiyuzizza era ng'egendedde mu kaveera nga waliwo omuzaala kisaamuwadde empale gy'ayambadde. Beeyogeredde ebisongovu nga bagamba tebayinza kukkiriza muntu yababba okumala emyaka 5 ate era abeere kakiiko akapya nga onagenda kwegazaanya ng'ezzaano eddekera obuliri. Abaami awo twabalonda bayitamu bwe bamala okuyitamu ne batufuula kasasiro ku stage tetukyatikka sente tuziraba myaka 5. Ssentongo alabiddwako nga bawooyawooya naye ng'asibwa nsano ku mazzi. Bwe twafunye chansi ne tubawamba tetubaza obuzibu buvuddeku chairman kulonda Ssentongo olwokuba yatwala Lubaga kwerondera bukulembeze nga bujjamu ffe baduleva fennyini fe abalina okulonda obukulembeze. Ebiggweredde nga Kawawa ajjiddwa mu kakiiko akapya embeera nedda mu nteeko era nga kakiiko akabaddeko ekiseera kasigadde kakola okumala sabbiiti 2. Komiti ebadde eweddeko olwaleero getwagawa ey'omwezi ogumu nga tulina okwongerawo bitali mu komiti ey'omwezi emyezi 2 olw'ensonga ffe ng'abalubaga tuteekateeka kulonda kwa takisi mu Uganda. Ensimbi ezikoleddwa akakiiko ekiseera obukadde 5 ne tuviiriddewo nga zitwaliddwa ku akawunti okuteekebwa ssente zaabwe. Yintalimu tolina buyinza oteekako omuntu omubi olwokwaga osasula ssente za lodi omuleka ati namba yekikiba temumuwalana yeterekere tewali kisi wekiramulubiza ng'alaba nti mutuufu nina kutambula nammwe ajja kukoma bwakoma watandikeyo kukoma okusasula zesente zalina obbawo okuddamu kutambula nammwe. Liliana Reiso ne Martin Kiza ebakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.